United. Oluvannyuma lw'okugwa amaliri ne Toro United sabbiiti ewedde, ttiimu ya Express FC mukwano gw'abanji egobye abadde omutendesi waayo Wasswa Bosa. Isaac Mwesigwa ono nga yakulira emirimu ku ttiimu eno agamba Bossa agobeddwa olw'okulemererwa okutukiriza ebigendelerwa bya ttiimu eno newankubadde Express FC emaze emipiira 15 nga tekubwa. Tekibadde kyangu nga bwe nkugambye kubanga Wasswa Bosa is a champion wa Sekafa, champion wa Premier League. Tekibadde kyangu naye ffenna club etusinga obunene tubadde tulina okutekinga decision egenda otutwala mu maaso. Wasswa Bosa sizoni ewedde yayambako Express FC okuwangula ekikopo ekya Uganda Premier League n'ekya Sekafa Kagame Cup ekyategekebwa mu ggwanga lya Tanzania. Congratulations Express Football Club. Wasswa Bosa Express FC agiresse mu kifo kya 5 ku kimeza kya Uganda Premier League ng'erina obubonero 29 okuva mu mipiira 17. For the moment tulinawo James Odoch agenda kuba nga ayambibwako Daniel Chiwanuka. Very capable. I mean, technical team are very capable. They are winners, and we believe bajja tuyamba otuza mu bifo byetulina okubeeramu. Ebyo ngo bitadde ku bbali empaka za Wafiki Sports Tournament zikomekkerezeddwa nga ttiimu ya Capital Shoppers yeziwangudde oluvannyuma lw'okukuba Wafiki Sports Team goolo 2-1. Shafik Walusimbi ono nga ye mutegeso w'empaka zino agamba ekyazitandisaawo kuyambako kuzuula bitone mu bantu. Tulina enteekateeka ey'okutambula nga tukola scouting y'ebitone abaana abo abalina ebitone era nga twagala kumakinga sure nti buli muluka mu Uganda na buli gombolola mu Uganda na buli district ebeerako abantu abascouting abaana b'ebitone abo. Ate Nakaseke ttiimu ya Nakaseke FC ekubye kikamulo goolo 2 ku bwereere mu mupiira oguguddewo liigi eya district y'e Nakaseke. Eno liigi twagala okugikyusa ng'emipiira emijoozi gye musambiramu buli liigi nga buli ttiimu esobola okufuna emipiira 2 emijoozi 2 ogwawaka oba oliawo n'omujoozi gwegenderamu ng'ekyadde nga bwe mulaba Airtel bwekola mu masaza. Liigi eno egenda kubaamu obukadde 12.5 buli mwaka. Abantu abo tulina omukago gwa myaka 5 ekyo mwandikikubiddeko mu ngalo. Emyaka 5 bw'ogattagatta baakututeekamu obukadde 62.5. Ande Kaweesa ono nga yakulira omupiira mu disitulikiti za Buganda agamba ekigendererwa kyabwe kyakuyambako kutumbula muzannyo gwa mupiira. Nga eyakadde